Essula eyokusatu. Ebisigaddeyo baganda bange musanyukirenga Mukama waffe. Okubawandiikira ebimu tekunkoyanze naye kuleeta mirembe gye muli. Mwekuumenga embwa, mwekuumenga abakozi ababi, mwekuumenga abeesala. Kubanga ffe tuli abeekomola abasinza ku bw'omwoyo gwa Katonda, abeenyumiririza mu Kristo Yesu era abateesiga mubiri. Newaakubadde nga nze nnyinza n'okwesiga omubiri, omuntu omulala yenna bw'alowooza okwesiga omubiri, nze musinga. Nze yakomolerwa ku lunaku olw'omunaana ow'omu ggwanga lya Isirayiri, ow'omu kika kya Benyamini, Omwebbulaniya wawu, mu mateeka, mu Falisaayo, mu kunyiikira nga njigganya ekkanisa. Mu butuukirivu obuli mu mateeka nalabikanga nga siriiko kyakunenyezebwa. Naye byonna ebyali amagoba gye ndi, ebyo nabirowoozanga kufiirwa olwa Kristo. Naye era n'ebintu byonna nabirowoozanga kufiirwa olw'obulungi obungi obw'okutegeera Kristo Yesu Mukama wange. Ku bw'oyo nafiirwa ebintu byonna era mbirowooza okubeera mpitambi, ndyoke nfune amagoba ye Kristo, era ndyoke ndabikire mu ye nga sirina butuukirivu bwange obuva mu mateeka, wabula obutuukirivu obuliwo olw'okukkiriza Kristo obuva eri Katonda mu kukkiriza. Ndyoke mutegeere ye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebibonoobono bye nga mufaanana ne mu kufa kwe, bwe ndiyinza mu byonna byonna okutuuka kuzuukira kwe okuva mu bafu. Si kugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa, naye ngoberera era ndyoke nkikwate ekyo kye yankwatira Kristo Yesu. Abooluganda, seerowooza nze nga mmaze okukwata, naye kimu kye nkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkununkiriza ebyo ebiri mu maaso, nduubirira okutuuka awakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Kale ffe ffenna abaatuukirira tulowoozenga ekyo, era bwe mulowooza ebirala mu kigambo kyonna, era Katonda alibabikkulira n'ekyo. Naye kyokka kye tutuuseeko tutambulirenga mu ekyo. Abooluganda, mukkiriziganye wamu, mungobererenga, era mulabirenga ku abo abatambulanga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga, nga be balabe ab'omusaalaba gwa Kristo. Enkomerero yaabwe kwe kuzikirira, Katonda waabwe lwe lubuto, era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, balowooza bya mu nsi. Kubanga ffe ewaffe mu ggulu, era gye tulindiririra omulokozi okuvaayo, Mukama waffe Yesu Kristo, aliwanyisa omubiri ogw'okutoowaazibwa kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye, ng'okukola okwo bwe kuli okumuyinzisa n'okussa ebintu byonna wansi we.